okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkwaniriza nnyo omulabi waffe owa 3ABN TV ku programu yaffe eno ey'ensulo ey'enkya. Mukama tumwebaza akuyisizza mu kiro ng'okyalina omukka ogw'obulamu. Tumwebaza kubanga akyakukuumye ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Amannya agange nze omuweereza wo Nakaweesi Georgia okuva mu kkanisa eya Kabulengwa Sabbath School esangibwa ku lusozi Kabulengwa mu kifo ekimanyikiddwako nga Nansana. Ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olw'olwaleero kirina omutwe ogugamba nti ekyoto ekya Saddaaka. Tukwebaza kubanga obadde wamu naffe era nga tukwebaza okubanga wabadde wamu naffe n'okuyita mu kyokuyiga kyaffe ekyabadde ekyeggulo, era nga nsuubira nti abo bonna ababadde wamu naffe mwalabye omulyango oguyitibwa okwebaza, era nga nsuubira nti twalabye nti Yesu yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero nakyo kyeyongera mu maaso ate okutulaga ekyoto ekya Saddaaka. Nga tetunnagenda mu maaso, nkusaba omulabi waffe weewombeeke tusabe Mwoyo Omutukuvu asobole okutuluŋŋamya nga tuyita mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero. Katusabe. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti obadde wamu naffe n'okutuuka kaakano. Tukwebaza bw'otuyisizza mu kiro nga tukyalina omukka ogw'obulamu, era tukwebaza nti otuleese n'enkya ey'olunaku olw'olwaleero okubanga tuwulira era okubanga tuwuliriza ebyokuyiga by'otuteekateekedde okuyita mu lunaku olw'olwaleero. Beera wamu naffe otuluŋŋamye mu byonna, nange Mukama bye ŋŋenda okwogera bibeere nga Mukama bye byompadde okubanga abaana bo bawuliriza kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulabi waffe nkusaba okwate ekitala kyo obikkule mu Bayibuli yo yonna weeri, nsuubira nti omaze okugifuna. Nkusaba obikkule mu Yokaana essuula esooka. Yokaana essuula esooka olunyiriri lwa 29 lugamba bwe luti: olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali. N'agamba nti, laba omwana gw'endiga gwa Katonda ogwaggyawo ebibi by'ensi. Ekyoto ekya Saddaaka. Olunyiriri lwaffe lutugambye nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ogwaggyawo ebibi by'ensi. Ekintu ekisooka omusinza kye yalabanga ng'ayimiridde mu luggya, ng'ayimiridde mu mulyango oguyitibwa okwebaza gwe twalabyeko olunaku olw'eggulo, ogusangibwa mu kifo ekitukuvu ekisangibwa mu ndagaano enkadde. Era tulaba nti omulyango oguyitibwa okwebaza guno kyekyoto ekya Saddaaka ekyabanga emikono ng'ebiri ku njuyi zaakyo ennya n'omukono gumu obugulumivu. Era nga bw'oba oyagala okutegeera ekifo kino ekitukuvu n'ekyoto kino ekya Saddaaka, ogenda mu kitabo ekyokuva olunyiriri olwa 27 essuula esooka. Era nga tulaba nti
kyali kyakolebwa mu kikomo era nga ku kyo bakabona bwe baweera era nga ku kyo bakabona kwe baweerangayo saddaaka eza buli lunaku ezo ez'okuweerezanga okw'ekifo ekitukuvu. Era nga tulaba nti ekyoto kino ekya saddaaka kyasangibwanga mu luggya olw'ekifo ekitukuvu. Awo ku mugguukiriro gw'ekino ekyali ekinene ddala, bakabona we baalagirwa okusuulanga ebintu bibiri ebyenyinyalwa. Ebintu bino ebibiri kwaliko evvu eryavanga ku saddaaka oba mu saddaaka ezookeddwako ne kalimbwe w'ebinyonyi. Bino osobola obisanga mu kitabo eky'Abaleevi essuula esooka olunyiriri olw'16. Naye ddala lwaki Mukama ayagala ebintu bino ebyenyinyalwa okuteekebwa ku mugguukiriro wennyini ogw'ekifo ekitukuvu? Kansooke nnyimirireko awo. Nga bwe tulaba nti ebintu bino ebyenyinyalwa Mukama teyabiinaako buzibu kubanga biteekebwa ku mugguukiriro wennyini ogw'ekifo ekitukuvu. Nga bwe twalabye ejjo ababadde wamu naffe mu kyokuyiga kyaffe ekyeggulo, twalabye nti omwonoonyi bw'aba nga ajja eri Katonda, ensi oba eno gy'ava abano n'ensonyi abantu bayinza omutunuulira ne bamusekerera ne batandika omutunuulira nga ekitagasa, naye tulaba nti eri Katonda ye tabiraba bw'atyo. Aba musanyufu okubanga omuntu akkiriza nti ddala mwonoonyi n'ajja mu maaso ge. Era nga tulaba amaaso g'omusinza awamu n'agaffe bwe gabitunulako ebintu ebyo ebyenyinyalwa bye tulabye ebyasuulibwanga ku mugguukiriro, tuwalirizibwa okujjukira nti empeera y'ekibi kwe kufa, era nga ku lunaku olw'okusala omusango kiriviirako ekitonde ekijeemu okwokebwa okufuuka evvu, nga bwe tusoma mu kitabo kya Malaki essuula ey'okuna olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu. Katubikkuleyo. Malaki essuula ey'okuna olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu lugamba nti, kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikoomi, n'ab'amalala bonna n'abo bonna abaakola obubi baliba bisasiro. Awo olunaku olujja lulibookera ddala, bw'ayogera Mukama ow'Eggye, obutalekaawo kikolo newankubadde ettabi. Naye mmwe abatya erinnya lyange, enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. Kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo, era mulirinnyirira ababi kubanga baliba vvu wansi w'ebigere byammwe ku lunaku lwe ndikolerako, bw'ayogera Mukama ow'Eggye.
tulaba olunyiriri lwaffe luno bwe lutugamba ekisookera ddala kye tuyinza okulaba mu kyokuyiga kyaffe kino nti empeera y'ekibi omuwandiisi waffe akitujjiddeyo bulungi nti empeera y'ekibi kwe kukola ki kwe kufa. Empeera y'ekibi kwe kufa era omuntu eyatunulanga ku byenyinyala bino bye tulaba mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero, evvu eryavanga ku Saddaaka eryavanga mu Saddaaka ezaayokebwanga kw'ossa ne kalimbwe ow'ebinyonyi yafumiitirizanga mu mutima gwe ku kufa era n'akitegeera nti bw'abanga tavudde mu bibi bye enkomekerero ye yakubanga wabaawo Saddaaka eweebwayo okubanga asobola okusonyiyibwa ebibi bye. Naye tulaba nti ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero ekyenjawulo kye kitulaga nti omwana gw'endiga gwa Katonda nga ye Yesu Kristo gwe twalabye olunaku lwaffe olw'eggulo wano mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'29 tulaba nti Katonda amwogerako nti ye yajjawo ebibi by'ensi era nga tulaba nti bw'osoma mu byawandiikibwa Katonda oba Yesu Kristo yatufiirira ffe ng'aboonoonyi. Ebibi byaffe bye tukoze, obujeemu bwaffe bwe tukoze buggyibwawo mu bulamu bwaffe. Ate nga tulaba nti wano omuwandiisi waffe akikkaatiriza ng'atugamba nti empeera y'ekibi ki kufa, era omuntu yenna atafumiitiriza kubanga akyuka okuva mu byonoono bye n'akola ebyo Mukama by'amusuubiramu okukola, tulaba nti enkomerero yo nange bwe mba nga ŋŋaanye okuva mu bibi byange kwe kufa. Bwe mba nga saagala kufa, okufa kuli okw'okuzikirira olubeerera, Mukama ansuubira okubanga nkyuka okuva mu byonoono byange. Era nga wano omuwandiisi yeeyongerayo n'atugamba okufaanana n'obubonero bwa Katonda bwonna obw'obulokozi, awaba okusala omusango, okusaasira n'okusonyiwa bibeera awo kumpi ddala. Mukama wa kisa nti newankubadde nga wabeerawo okusala omusango ogwo omusango gw'okoze, tulaba nti tebibeerawo byokka. Mukama atugambye wabeerawo okusaasira n'okusonyiwa bibeera kumpi ddala awo. Wadde nga evvu eryabanga wansi w'ekyoto lyalaganga okusala omusango ku lunaku olw'enkomerero, okwagala kwa Katonda okw'obulokozi, oyo Katonda eyasaddaaka omwana we mwennyini okwokebwa n'afuuka evvu, kwalabikanga mu mukka ogwa Saddaaka ogwanyookeranga waggulu w'ekyoto. Tulaba nti newankubadde nga tuba twonoonye ne tuva mu kwagala kwa Katonda, nga bwe twalabye olunaku lwaffe olw'eggulo nti Katonda atusuubira okubanga bwe tuba tuli boonoonyi, tukkiriza nti tuli boonoonyi ne tugenda ewuwe, tulabye n'ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero nti okusaasira n'okusonyiwa kuli kumpi ddala, kubeera kumpi ddala. Mukama mwetegefu okubanga atusonyiwa. Kale owooluganda, obulamu bwo obw'omunda
bwandiyinzizza okufumiitiriza ku ntuumo y'evvu wansi w'ekyoto, wabula Katonda yasuubiza nti ye mwennyini yateekawo eddagala eri abo bonna abali mu kukungubaga olw'ekibi, bw'atyo olw'ebibi byabwe, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala, ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo ogw'okukungubaga, nga bwe tusoma mu kitabo kya Isaaya essuula ey'enkaaga-mu-emu olunyiriri olwokusatu. Era nze kindeetera okutendereza nga nnyimba oluyimba luno lwe njagala owulirize. Wali osomye ku musalaba Yesu kwe yattibwa, ebbanja yalisasula olw'okutufiirira, mutima gwe gwayabika ku lwange, yafa ku lwange omwonoonyi. Kankome awo. Nsuubira nti Kristo Yesu ebbanja lyonna yalisasula, yalitusasulira bw'oba okkirizza. Era nga nkusaba omulabi waffe ow'olunaku olw'olwaleero otunule waggulu, oyatule, golokoka, va ku kyoto awali evvu, otandike obulamu obuggya ne Katonda. Olw'okwatula n'okwerabira ebibi byaffe, tetukoma mu kwesigama ku Yesu olw'okutusonyiwa, naye era okufuna ekisa kye ekirituzzaamu amaanyi nga tutambula awamu naye. Nsaba Mukama atuzzeemu amaanyi ng'abantu abo bwe baatunulanga ku kyoto ekya Saddaaka ekijjudde evvu, oba bwe baatunulanga ku vvu eryo eryali lyesittaza ne kalimbwe w'ebinyonyi, ne bajjukira nti empeera y'ekibi kufa. N'olunaku olw'olwaleero omulabi waffe atulaba ku TV yaffe eno TVBN, nkusaba nti ojjukirenga mu bulamu bwo gy'otambulira eyo nti empeera y'ekibi kufa, era nga Kristo Yesu yennyini yeewaayo, Katonda yawaayo omwana we olw'okutufiirira olw'ebibi byaffe. Naye buli lwe tugaana Kristo okubeera mu bulamu bwaffe, buli lwe tugaana okukola ebyo Katonda by'ayagala mu bulamu bwaffe, tuba tweteekerateekera okufa okw'emirembe n'emirembe. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Twewombeke tusabe nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olw'olwaleero. Mukama Katonda Kitaffe, tukwebaza nti obadde wamu naffe, tukwebaza nti otuyigirizza, era tukusaba Mukama otuyambe tuleme okufa okw'emirembe n'emirembe, wabula Mukama otuyambe tusobole okukkiriza okuva mu byonoono byaffe, tusobole okukkiriza okwetwalira omwana we Yesu Kristo mu bulamu bwaffe, okusobola okukola era okutusobozesa okukola ebyo by'oyagala mu bulamu bwaffe. Beera wamu naffe abagenda okukola Mukama, abagenda okutambula mu ngendo ez'enjawulo olunaku olw'olwaleero. Mukama mbakukwasa, nkusaba Mukama otambule wamu nabo, emikono gyabwe byonna bye gigenda okukwatako okukola, Mukama obiwa omukisa. Mukama buli omu gy'ali omusobozesa okubanga akumanya, okutusobozesa Mukama obutafiira mu bibi byaffe. Beera wamu naffe n'olunaku olw'olwaleero, otukuume era otuleete n'enkya okubanga tuyiga ku bigere byo. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mulabi waffe ow'olunaku olw'olwaleero, tukusaba
n'enkya obudde bwe buti okujja okubanga olaba obanga owulira ekyokuyiga kyaffe Mukama kyanaaba atuteekateekedde okubanga tuwulira. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.